okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mukano kuli Kayunyu Mbulango ochaine ensonga zonna okubeera ng'okyalaba Delta TV bikunyumira kale bibeera bikunyumira gamba oye naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala kyagenda mu maaso ne banafe aba City Bridals abalina gowns, changing dresses, maids dresses n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. Yitako ku saluni ekyasinze okukola ku bagole mugenda ne mumbuza nti bannange omuntu kakati bw'aleeta omukolo ku Delta abeera alina kukolera mu saluni ya Sharita nedda mukwana abagole babimpa byombi olw'ensonga balaba nga byonna tubikola bulungi omukolo ogukulagira ku Delta gukunyumira ate saluni bwebeera nga Sharita's Hair Clinic yekozeeko ate onyuma nnyo kakati n'ebigattibwa nga biri byombi abagole ababimpa byombi mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abasulemu kye musinga okwagala tulumba tugenda mu district y'Ebuyikwe ku kyalo kye bayita Ajija mu maka ng'omugenzi Abdunul Ziwa ye yazaala akaana akafuusa ensonga yakasindika kumubuza okusoma nga tamanyi nti nagenda kuvayo na musajja anaamukolera omukolo ogwafuusa ensonga mu East ne Central Buyikwe okitegedde kale ate naye engeri gy'ogulabye ku TV definitely nayo ogenda kufuukira ensonga mwalabe bamuyita Sharifa Namanda basinkana campus n'omwami we ye Hussein Mbajjakato bannange beweereza akayimba wali mu kidala ndozo mwami naye yali akimanyi nti akayimba ako omukyala akagala nnyo buli pati n'agikwata yamuyiridde amabaasa mu kidala bwe kyatuuse mu kuwoowa namwa amaharega akakadde kamu omukolo omukyala buli lugoye lweyambadde lwabadde lwa bbeeyi zava India ate bwagatako okubeera nti yakolebwako Sharita's Hair Clinic come discover the beauty in you saluni ekyasinze okukola ku bagole ate n'anyuma nnyo definitely Delta TV yabaddeyo ekyansanyudde ku mukolo guno basista buli kimu kyabadde unique decoration wabe yabadde unique naye ne basista baleese okuwa omugolo omukyala ekimuli obukaya bwe bayambadde sibulabangako laba ebipya biri mu mukolo guno nawe ojja biteeka mu mukolo gwo katulabe essanyu omukwano okwagalana ebirabo esente music menye kindeke ki mu mukolo guno tova ku Delta TV tukole eno esawa yaffe ey'okubiri era nga mukwano tuli Buyikwe ku kyalo Ajija era nga kyetusobose okulaba ye decoration oba entimba ekola kyamaanyi nnyo okulaga ekika ky'omukolo engeri Sharifa gye batimbyemu yalaze nti omukolo gwabwe gwa bbeeyi tebakomye okwo bataddeko ne fruits ez'enjawulo abakozi baadde balina okugaayagaayaako basobole okubeera nga banyumirwa omukolo kino kyolaba ekyomumakati enteekateeka ey'enjawulo omugolo omukyala waagenda ofukamira oba neyakozeewo bambi wanyuma ofukamira ebyalavu nga byewunyisa sebakugera ng'ageresa nafunye nange omulungi nansubiza okunkuba empeta anti gisiza mikwano tuze munda saloni ekyasinze okukola ku bagole saloni ya Sharita's Hair Clinic eri mukola ku mugole wabula bw'anaafaanana ng'afulumye ku ngeri gye bamukozeeko ateeka okunyuma mu byakola omutima ne guba muteefu ne gutayuga ninakusesa mukwano kwongera tekumugondera okufuna balingono kyosi kyangu wawengalo ezaniriza bibeetise banga nazi kuno okwongera okulaga nti omugolo omwami bintu bingi nnyo bibeera biraga nti omugolo omwami muntu w'abantu ne mwami Hussein Mbajjakato okusinziira ku bantu abamukulembedde n'engeri gye bazze mu bungi tala muntu w'abantu badde balina omuwerekera ng'afuna omukyala w'ekirooto kye bw'atyo taata yasindisa basawo basobole okukola omulimu ogw'okugema
bagema bakuba bawule ku bantu b'oku kyalo kya Jjija. Abasajja bangi abesimbira bamako bambi ayagalanze atamanyi dola na dinari ebbanja yamuladde okunjagala talina mane nja kumwagala mutabye Mukolo guli mu Buganda era amaka g'Abaganda bwe batya bakonga bakatuuka oluyimba olwabadde lusookera ddala okuyimbibwa ky'ekitiibwa kya Buganda lwongera okussa ekitiibwa mu mukolo. Twesiimye nnyo Abaganda, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Awangale ayisa abasajja Kabaka wa Buganda nabagerekera Obuganda mu kiseera kino. Kitange mpulira bibyo engala byewulira ngalo. Buli alina w'okutuulatuula. Abange tewaliwo w'otuula. Bayinga ke basigale nga batwesi. Kitange ze engalo z'owulira eziva ebuuyi eno taata twebaza bwebaza tusimba mwongero esekere esenga mu nkutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse okubalaba bassebo. Munaffe ba musawo. Tusanyuse okubalaba bannyabo. Mukulika amakubo. Atugayise mpawo kye tusanze wadde Jjija n'erimu. Amina. Kitange kkiriza asabaawe bwe munafuta sabanja alegwa. Kikola. Eno yiyo. Sireese mahali nti nsasulako nedda. Nkuwaddeko mmwe. Taata nno omulimu ogwo gw'olaba tegubadde mwangu nnyo naye ate gubadde tugututte. Mpulira. Tugema abantu abo taata. Tulabye nga tutuuse wakati ne twanguyira. Wabula bwe tulinnya erinnya olusozi taata. Mpulira. Ne tusangayo abalwadde babiri. Buli muntu asabe mu ddiini mubaddemu abalwadde babiri asooka. Ye taata asooka abadde mulwadde ngera obulwadde bw'alina taata bwe tugemye babuyita microphoniosis. yajjage yafatanywedde mountain dew. Olwo bwe mugenza okumujjanjaba bwe tulabye ng'obulwadde obwo bambi abalwala obwo eyakoma ku kifugi bw'ataasoma. ne tusalawo taata ng'abasawo abatendeke tusobole okubeera nga taata tumuwa microphena bamuwe engalo nga nnyingi. Katonda. Allahu akbar. Takbir. Mu mbeera bw'etyo taata mu mbeera bw'etyo tubadde tuli awo ate ne tufuna agweri n'azirika bambi yenna ng'akankana enjogera yokeeraga omulwadde bw'abadde nange nno bwe tulabye ng'ali bw'atyo nange n'entya nnyo ne ŋŋamba basawo bannange bino bitususseeko n'olw'ensonga eyo nno tuyite ku dokita kuba bambi kibebi kino nga kiri bubi bamutuusizzeewo kibadde kitya taata mpulira dokita bamutuusizza ewange. yes dokita Kliniki yange bagiyita Love Care Clinical Center. Kliniki ya dokita musooke mugiwe engalo. Love Care Clinic.
mujongere engalo. Aha. Ndabye nga tujja musobola bulungi nnyo mukolako. Mpulira. Ne tusalawo tumuyitire Musawo Sharifa. Oh! Oyo wanajja. Ajja kutereera. Kati kyogabwe muba omugenda kunona Dr. Sharifa yabamukolako. Tujja munona taata. Kati ekyo tebakikubira engalo eziri mu ndulunga y'akajanja. Tukubira obugalo taata. Kale bwana muwala onaka smile. Aha! Tokanyabo. Natali azze. Sebyoma bwatyo bwakola. Musawo. Semisukula. Salamu alaykum wa rahmatullah. Engabo y'ebirabo nzibu. Kati abakyala abo baba boogera. Obulabo bwantama nga tebannakakuwa. Twasuze taba waffe natwenkana abawamuka mwentaana y'enkoko sefuliya. Ey'embwa jirikiti. Aye nga bonna bagenzi. Kati asemba eri agamba obulungi temukoma kuwoowa kati nga nze sinnafuna. Otajjemu music tebajja kukawo. Nga muno otalyawo nze mpulira bubi nga munange tali eno bebi wajjange nkuwaye kukuna siyinza kukuleka muntu. Kitange omulungi ennyo taata kkiriza. Amazima amatuufu agatakaawa. Taata tulina ensonga. Mpaabe mbakulu ab'eddiini ngoberera. Nambulukufu mbakulu ab'omuluka. Taata ya buwangwa ya nnono. Kitange ntudde mu kifuba nga busungu. Bazzukulu bagabuka tugatte ebibatu eby'amaanyi. Tange kigenda kweyogeza nga Nabondo afunye obwami. Agamba nti ono naamukwata bulungi. Kyoli okugendako yayitawa. Kitange sigenda kweyogeza bweyogeza ng'omulungi akomba ensaka. Kitensiiga enziro nti ani agikutumya ejjikomba. Kati ne bwe guba bwe gutyo era fuba okulaba nga teweeyogeza nga mwami agula ndiga. Nti ebadde nnene nnyo. Naye yaswala obugulu. N'omubuuza nti otwala yakusamba ddongo. Kitange era sijja kweyogeza ng'omugajja agula enkejje. Agamba nti zaalibadde nnungi. Naye eno teriiko maaso n'omubuuza nti otwala yakuumaka. Anti eba eyina okulaba ababbi. Kkiriza mukama wange taata. Ennungi nga bwe zitakyabbiri. Weewaawo. Twagende na wanca ne tweteekamu Ddemezi. Kitange okutuuka obwoyo eno gy'oli. Weewaawo. Twatambudde ne munnange ono. Eri nga oli Swaibu. Kato ne Nakatu ng'ate bo taata bakutta abakkalikkali. Weewaawo. Kitange omulungi taata. Olunaku lwakya nga tuli ku ddalasa. Taata bwe twali mwalimu abaana. Omwana ng'ayogera Oluwalabu. Naye mpulira omutima nga gugamba nti gwe abange engalo nziwulire. Kitange tebaalina ntambula n'enzigyayo akawulunguta naye nti abange batwaleko. Baali babiri. Okutambula taata ebigere byalinga bibiri. Mpulira. Ali ntomedde ekifunvu. Lwaki? Twaliko omwana omulungi Luwondo. Kaalaala. Ndomaze ossuka mbakulabeko. Taata. Ng'ensonga etudde bw'eti. Ensonga ejja kuteguka tukula. Anti bayingamba omwana eyeesimba ku bantu atyo. Kitange omulungi ennyo taata. Kakirabe mwe bayinga goberera. Taata bwe twatuuka. Taata mukatebekereza akatono ennyo. Taata ninga mu kakutu. Ekyasula mu kakutu saakimanya. Ngenda okukebera wansi ng'emmotoka. Omupiira gwagamidde ku nkonge. Oli yaŋŋamba nga nti nja kujja ebiseera ebitali bigere. Emuga nti ng'ekyo kinkaluubiridde. Koye. Emuga nti kati bwe ntuuka mbuuzaani. Koye. Naga nti bw'otuukeko ojja kutusangawo. Weewaawo. Ennaku z'omwezi nga 6. Awo. Tulina okumanyagana ewaffe. Mpulira. Ojja kusanga omwami omulungi atudde ng'awo. Mpulira. Era taata ng'ayambadde nga ggwe. Ng'oyisanga obubaka bwo n'omugamba nti singa tiyali mukyala yandibadde taata.
wekkiriza ng'agamba nti otuuka ogamba senga naaba oyo alambika ensonga z'abaana abawezeza emyaka 18 abatuuse okuwayira mu mpya zino kitange yandeese enjabo anawano okukawungezi kaali n'abeetolooza nedda taata n'abalwisa oyo tajja n'abakooya n'abaki taata n'abanjula ateekateeka ensonga z'abaana abawezeza emyaka 18 mu lujja luno taata yandeese enjazira nakawungezi kaleero n'agenda kweno n'endala nga bwe banaagenda tugenda mukyamisana fenna nga n'ensonga z'omunju bwe zikolwako kumi tugende wewe twetolola kasito tukawada kibaita akataasa genda nga kakutaasa. Abaana ababuuza bwe baggwayo ate senga ow'ensonga ajja n'asengeka ensonga kuno yabadde asengeka ensonga ku lwa muwala we omulungi ennyo Sharifa Namanda. Yongerako ku ddoboozi mwennyina taata yamaama basenga bannyinaze baganda bange bwennaabugana nabo omwami waffe n'omwana wange Sharifa omwana ow'omulenzi tukkiriza okuzaala olaba nga taata z'omuwadde azitadde mu ttama nawe bw'onaaziteekamu anaakakasa nti okkiriza okuzaalibwa mu maka muno nga bwewasabye ati singa n'abalala zitambule bakole kiro kimu omutwalo guno gwompadde osaba okubeera ne muwala wange era nzikiriza wa Allah omubaka we beere nga mutambuza obufumbo ng'eddiini bwetugamba. Kutwalibwa munda bakoze ebintu bibiri jjukira baganda ate nga basiraamu bakoze okuwoowa wamu n'okuzaala era ng'okuwoowa kwagenze mu maaso ng'omugole omwami amaze okuwa omukyala mahari ge yamusabye gakakadde kamu. Kuziwa akuno okkiriza okugatta muwala we Sharifa agattibwa ne Hussein Kato lwa mahari n'amuwa nga bwe bakategeeraganyeko era tuza tubagatte naye nga tukola etteeka lya Katonda n'emisanga byaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiriza gatta Hussein muwala wange Sharifa lwa mahari ge bakkaanyizzaako kugoberera amateeka Wano lero njagala otegere nti wampamba
toli sirya senywa nze seba